twetegekere engendo zaffe nga bukyali bwaba mutufa maaso nga mbogenda butambala okulya yidi tekuguddeeko bugwi badde njimanyi programu wagyetegekera kituufu ekitegeeza nti mu kaseera kano sikusuubira vuga speed 10 sina kyenfa kuba mbadde neetegese ogendaka kituuka ng'obudde bukyali bwekiri wetegekera olugendo ng'obudde bukyali osobola otambulira mu budde obutuufu nga tolina kikuteese ku nninga nga tolina pressure yonna eka gy'olaga wammwe tegeeza naabeera ddyo ojja kutuuka kikulu nnyo ekyo so twetegekera engendo zino ng'obudde bukyali ekirala tulina abantu abavuga ku nguudo nga bw'olaba express ne bypass enguudo ezo ze tuyita dual carriage nti oluguudo lubaamu ekintu wakati ekyawula emmotoka ezidda ku ludda luno n'ezidda oludda luli buli lw'osanga enguudo bwe zityo mu mateeka tetukirizibwa vugira mu leeni ya munda tulina kuvugira mu yene ey'emabbali ebweru eno ey'omunda tugirekere baani tevugibwamu kidduka kyonna okuggyako oyo ayisa oba nadda ku mukono ogwo nti mu maaso wali agenda kuvaako n'alyoka agivugiramu aveeko nti andi mu maaso ndaba avuga mpola kamuyise naye ng'ate bw'omuyise era n'oddayo ebweru awo nkutegedde bulungi kati ku kkono gye tubeera kuba mu uganda tukipinga left ab'ebigere be bakipinga right so buli lwe tuba tuvuga ku nguudo zaffe tweyingizeemu ekintu ky'okujjukira nti ninavugira ku mukono ki kino ekintu kireese obubenje ku nguudo ddala express ne bypass kyekisinza oleetako obubenje ate tulina baganda baffe abapiki oba kyekibalowoozesa nti buli wamu bajaawo toyawudde nti oba ababooda wabula bavuzi ba piki nkwagadde nnyo kuba kati bwe nayawula booda ogenda kulaba owa sisi empitirivu ng'agireesi owa lusambu ataano agambe nti nze ndi wanjawulo toli wanjawulo kuba amateeka gabatwala bonna gegamu abavuzi ba piki UNRA yayisizza ekiragiro tuwulirizeewo nnyo nno olaba ku bypass eya northern buli woolaba nti oluguudo olwo olwambuka bweruti tokkirizibwa kwambukayo oli wa piki tokigeza piki zonna mulina kuyita wansi so si ku mataawo waggulu siraba kikibambusa ttaawo nga oluguudo luno bw'osigala nga olugobera ne weetoloola enkulu ng'era otuuka gy'olaga lwaki UNRA bagambye muve waggulu nange mwenyini nali nkibagambyeko obulamu bwo obuteeka mu matiga nti speed emotoka gye ziddukirako si gy'oddukirako ebbanga eririko ekifo kino tekimala ate bw'wabaawo akabenje ogenda ggwayo wansi so tetwagala bafiirwa beewale okuvuga nga bambusa piki zaabwe waggulu ate ekirungi leero batuteereddeko n'ebitaala tonamanya nti ku bypass tulinako ebitaala kati badde sindudde okuyitayo sooka ondabule sibeera mu wakataala era olabe ku bitaala oluvaano ndowooza gye tulaga kati omuntu aba amanyi nti kati kino ekitaala kiba kyakakiragala ffe tugenda mbitegedde nabirabako kaleerwe naye nga ne bwayise nenze nga ndaba bikyali mu yero mwokka ebitaala bikola ekitaala buli lwokisanga nga kitemya nga tekikyakola kiba kitegeeza nti kati vuga si kyekifugawo kati kitera otuukawo saa 6 ez'ekiro 7 ebitaala ebyo kigenda nekyaka nekisirika nga tekikyayaka ntikikyusa kati nga kyaka kitemya nga tekikyakyusa nti kiva mu langi eno kudda mu langi ekitegeeza nti kati tekikyafugawo olina okgenda kati mwefuga mwekka kati abantu bagoberera ebitala ebyo babigondere tusobole okulaba ng'abantu tebafa era abantu bakwate mu bwongo bwabwe nti mu Uganda tuvugira ku kkono ab'ebigere babeera ku ddyo era leeni y'omunda terina kubaamu mmotoka ate sagadde nkulimba omanyiza ebyange obimanyi njogera mazima leero lwenkitegedde nti ku luguudo okugeza ku nguudo zino ezibeeramu wakati ekyawula nti sayidi eno eyekyawula tuyisizaayo buyisiza nakuvugirayo bagenda kuvaako kati nze bulijjo mbadde mmanyi nti eno emabbali bano abavuga bunnakunkunya edda bagenda empola be balina okukola ki
ffenna gye tulina ovugira kati nze bwe mba ŋŋenda mangu nina okudda munda nenkuyitako nenkomawo ebweru neŋŋenda mu mateeka bwe kirina okuba neera okuva ekibuye ku roundabout okutuuka zana roundabout bwe wali era nawo era nawo leeni y'omunda tugireke nga nkalu motoka zisobole okutambula kati ensobi gye tukola tugende tuyingira leeni y'omunda n'abatambula empola bali mu leeni y'ebweru nezegatta jamu nakwatanga wonna wafu bwekiri kati nga newabawo emergency tyoba ambulance etwala muteyina weeyita mu nsi ezaakula bwe muba muvuga enguudo zirina leeni bbiri emmotoka zisembera ddala ku mabbali jamu bwakwata ne ku mabbali wakati ne balika nga wakalu nga bwebaayo omuliro ogukutte obanga ambulance awo wokka weerina okuyita negenda in case of an emergency era ku nsonga y'emu abantu bonna bavuga ebidduka nga tugenda mu yidi si mugise ku mabbali kyolaga abaana bano kibagenda okukola enkya twewala ovugira nga tuli ku ssimu twewala okuvuga n'essimu twewala ovuga nga tulina essimu mu ngalo twewala ovuga nga tuli ku sseereza zaffe kikyamu nnyo kisa abantu bangi eddakiika emu gy'ojja kundabirwamu n'ogiza ku ssimu nda kundabirwamu omaze okukola ensobi emikono gyaffe gyombi girina kuba ku siteri nga tuvuga emmotoka ne bw'oba ng'oyagala kulya pakinga ekidduka kyosooka olye olyoka ovuge emikono gyombi girina osigala ku siteringi obudde bwonna era ku nsonga y'emu n'omusipi tteeka oba kanzu yo njeru oba hijabu yo njeru tukunga amata baye baŋŋamba hajja toyagala gubya kanzu madamu laba omusipi guduga laba kanzu yange buno obulamu bubwo omanyi nti omutwala omusikale n'asika omusipi n'agutuulako bw'amala otuyitako bw'ati n'akyukamu ne gudda omanyi nti weesiriwaza weka tolina gwoliomanyi bwe boogera sinze bali abalaba buubwo awo maaso tukimanyi maino tuyita obubwa naye ffe bemulaba tetujja ku kkubo kukaka kukola kintu kituufu naye tujja ku kkubo kulaba nti ogoberedde bye wayiga ng'oyigirizibwa tosiba musipi lwa musirikale siba omusipi kubanga kabenje bwe kagwawo oba ekintu kyonna ekikubba emmotoka eyo emmotoka yo speed gyebadde etambulirako ye speed gyogenda otambulirako mu mmotoka nga weefuulafuula ojja kumenya obulago omenya omukono omenya okugulu naye singa obadde osibye omusipi tekiriiko nti otudde mu maaso oba mabega oba gwovuga oba bakuvuga buli muntu mmotoka alina osiba omusipi sobola okuyamba nkabenje kagawo mmotoka tekuwandula bweru mmotoka tekuyisa bubi osigale ng'oli mulamu so tosiba musipi lwa musirikale ne baganda bange abavuga piki toyambala element lwa musirikale kikyamu yambala element nga kabenje kaba kaguddewo omutwe gwo tuba gusobola okugutaasa ne gutayatika obwongo ne butayika ku kkubo n'osigala ng'oli mulamu naawe ali eyo ng'omanyi nti gwe kabodaboda tokagwa nyamba ogula element eyiyo obeere nayo otambulenga nayo reflect ejja mu nsawo giteekemu kituufu ekyo gizingemu ng'akatambala ogiteeke mu nsawo buli lw'olinya piki ogyambalirewo tusobola ottaasa n'okukendeza obubenje ku nguudo buli muvuzi wa piki tugenda mu yidi nkwegayiridde tovuga lugendo luwanvu bano bagenda Kisoro mayiro 360 nagamba olina 5 nkutwale n'ozimuwa tomanyi wali kuona ku luguudo olwo tomanyi wali hampu tomanyi wali kinnya tomanyi bugazi bwa kkubo eryo ate kati jjukira ogenda kuvuga luguudo lwa Mwasanjala nti emmotoka ennene zigenda kuba zikuyitako emmotoka ekuyitako ku kkubo tugambe trailer ngeri mu speed 8 nowulira ng'empewo ekutwala mu nsiko gwe nowulira ng'eri mu speed 4 kati ezo emmotoka z'amaanyi ku nguudo ezo so tovuga lugendo olwo genda mu kyalo kusigaze ng'oli mulamu